Abaami abambuuza bulijjo senga tolina ddagala lijja ku masturbation. Masturbation yakufuukidde ekizibu. Buli w'otuula, buli w'obeera, buli w'olowooza ku mukyala olowooza kukola masturbation. Masturbation yakumazeeko emirembe. Oyagadde okukyewala ogezezzaako ebbanga lyonna naye kiganye. Era kiyitawo n'ekikukozesa n'owulira ng'ate owulira bulungi kyokka ate olugira n'ogamba nkoze kyaki. Kino ekintu nayagala ddo kivaako naye nkoze ntya. Masturbation kwe kwemazisa nga tolina mukazi. Neweenyiganyiga paka amazzi we gafuluma oba oluusi obutafuluma. Era ne ku mukyala bwekyo wekiri. Weenyiganyiga akajjanja n'okakulukunya okukkakkana gakoze eki kaweddeko. Masturbation aleetera omuntu okukendeera mu size. Abaami n'abakyala abaleetera okukendeera ku galubini wammwe. N'akendeera nno ddala n'obeera nga tokyakola ki nga tokyalinawo. Ye masturbation. Masturbation omukolera ekiseera ekiwanvu ayina ebizibu byakuleetako gwe ng'omuntu. Akuleetera okulumizibwa mu ndira, akumalamu amaanyi gw'omusajja, omukyala akumalamu obwagazi. Otuuka ekiseera yalina obwagazi obuyitirivu ennyo nga tokyabuyina. Obwagazi nga tokyabuyina yodde n'ekintu n'ekimu. Bw'oba otandise okukola masturbation omala amazzi nga mangi naye gwe lwawo ebbanga ng'omukozesa olaba amazzi g'onoomala. Waliwo akavidiyo akabadde kayitiŋŋana omuntu oyo ng'akola masturbation ng'ayina nawuliddeko ku story ye ng'agamba nti ayina omuntu gwe yali amukwatidde obutambi obuwera. Kitegeeza okubikola amala kukwessa mu mbeera nawulira ddala nga mutuufu ddala kiri akola ki akirimu so nga tamanyi nti naakola ki yeeyonoona. Mwamulabye yabadde mukalu muzibu nga talinayo wadde n'akanaanuuka we bati nga yeekalabula. So mikwano, masturbation kintu kikyamu nnyo. Masturbation kizimuzimu ekijja ne kikwambala ne kitandika okukukozesa. Kubanga okigaa nti no kijja ssaawa 11 era ze kijja. Buli ssaawa 11 kasita zituuka nga tekikola ki ng'omuzimu guli gukwambala. Gubeera muzimu. Oguzimu ogubi ogukyamu gwe gukola ki gwe gukuyingirira ne gukumalako emirembe nga gwagala okutwala amaanyi go ag'obutonde. Masturbation aleeta ebizibu bingi nnyo eri gwe omuntu. Side effects z'amaanyi nnyo. Era masturbation kyekimu ku bisinze okutabangula amaka g'abantu. N'osanga omusajja nga takyayimirako ddala ng'alebera bulabizi bwati kipiirapiira nga kyayina. Ye masturbation. Era batono nnyo abatalina maanyi. Bw'omubuuza nti wakozesako ku masturbation n'agamba nti nedda naye amaanyi gagenda gokka. Abo batono nnyo. Naye ate ennamba esinga 99% babeera bakozesa masturbation ye yabaleetera obuzibu. Oli lajja n'akubuuza masturbation mwewaze ntya. Ebiseera ebimu mbadde mbagamba eddagala lyo terikola ki teririiwo. Naye tewali kyasobola kuggwaawo. Kitasobola kukola ki kuwona. Masturbation yafuniddwa eddagala. Lino ly'eddagala erisobola okujja ku masturbation gwe ali eyakozesa masturbation. Lino eddagala erisobola okukola ki omukujjako. Lino eddagala ligoba buli kikyamu kyonna ekikuli mu mubiri nga kikuleetako obulabe. Eddagala lino eno lyakoleddwa senga abaselebu, Senga Mabirizi. Lino lijja ku muntu akozesa masturbation lyavoidinga ekyo ekizimusimu ekijja kikwambala. Ebiseera ebisinga mugamba tulikozesa olwokuba tetulina bakyala obwagazi bubeerawo. Naye eriyo abantu nga kyo kyafuuka kyalubeerera. Buli lunaku ng'etteeka alina okukikozesa nga ne lwatakikozesezza awulira ng'emirembe talina awulira nga ku mubiri gwe alina kyakola ki
kya misinga kitegera kiri ekintu kyakwambala ne kikwambalira nno ddala obutakuvaako buli wolaga kikola ki kibeerawo. Nammwe abalina ebintu ebikyamu ebitera batomera nga bijja bibatomera lino eddagala nawe likola ki likolako. Eddagala neeno ligoba ebyo bizimuzimu era y'ensonga lyatuumiddwa demoni MUTURADA n'eddagala. So gwe alina ebintu ebyo bikyamu ebikulumba mukwano gwange eddagala neeno lijja kukuyamba. Masturbation kasita okozesa kano akacupa kalamba bwe kati masturbation oba omuvuddeko kano masturbation oba omuvuddeko nkulayirira ekyo ekintu tekigenda kuddamu kutomera tekigenda kuddamu kulumba. Masturbation bulwadde. Masturbation yaviirako abaami okubeera nga tosobola nafunisa mukyala w'olubuto lwansonga masturbation anafuya enkwaso zo gwe ng'omuntu. Omusajja yalina enkwaso nga ziri active oluba okuyingira eddukirawo paka wali eri wootegedde mukwano nga kati egenda esumagira neetatuuka neefuna neweyeeyogoma olugira ng'ekola ki ng'efuluma. Kitegeeza ebbanga lyonna gwe tosobola kukola ki kufunisa mukazi lubuto. Mukazi n'atandika okunoonya olubuto lwaki sizaala kumba omukazi alyoke gwe musajja gwe buzibu wakozesa masturbation n'okolakola ebintu byo bye bikuviiriddeko okubeera nga tokola ki tosobola nafunisa mukazi lubuto. Masturbation yaviirako guno omusuwa gwa wansi okuzibikira aleetera omuntu okuzibikira. Masturbation alumya endira alumya omugongo n'owulira nga buli wootuula bwe bati omugongo okola ki gukuluma. Ne bw'oba oyimye weebate akako okuyima ne kaggwawo n'owulira nga muli owulira mu peyi. Masturbation aleeta ebirwadde eby'ekikaba kubanga gano amazzi wooba weegase n'omuntu wo ofulumya buli kikyafu kyonna ekikulimu gagenda bulungi nnyo ne gafuluma naye wano eno byonna tokola ki tobifulumya. 07047374114 077733691 mukwano osobola oyitira ku ezo ennamba n'ogamba senga nze njagala akalagala akajja ku masturbation. Kano akacupa kamu kakumala okusobola okubeera ng'okola ki ng'otereera. Bw'ofuna kano akacupa masturbation omugobye si mukazi si musajja kano akacupa kabeera kakumala bulungi ddala ng'okigoba ekyo ekizimuzimu ekikubeerako ekyagala okutabangulira amakaago. Nammwe abaloota nga mulina ebintu ebibakozesa ekiro kano akalagala kakola ki kakolera bulungi nnyo. N'ogenda okuzuuka nga ddala mutuufu obadde mu mukwano ogw'ekimmemmete ng'omaze n'okumala naye ng'obuliri kw'omalidde tekuli wadde omukyala. Mukwano gwange eddagala lijja kukolako byonna ebyo bye tuyita ebizimuzimu oba bye tuyita ebijinni. Amajinni ago agatambula mu kiro bwe kikusanga nga weebase ne kikwambala. Ky'oba olaba nze mbagamba oba weebase weebake bulungi teweebaka kyabugazi n'oyanjala weebati n'amagulu n'ogweri n'otandika okufuluuta ekijja kyonna kikuyingira bulungi nnyo kubanga tewabeerawo n'ekimu kiziyiza. Weebakire ku side kyuka ku side weevuunike kimala. Naye ekintu ekyokwebaka obugazi bingi nnyo ebisobola okukutomera. Kintu kisobola ove ne kikkanga oluusi n'oyitirayo mwebaka ekyobugazi ne mutandika okufuluuta kugamba okwebaka ekyobugazi kuvaamu ebintu bingi nnyo ddala. Naye abalina ebintu ebyo ebizimuzimu ebikyamu olina ebintu ebyakuyingira olina ebintu byewabuuka lino eddagala lijja kukolera nammwe abaagala okuva ku masturbation lino eddagala lyammwe lyo lyazuuliddwa. Mulago okubbiri nga ku kyaki y'akakande awo wokka wetusangibwa wojja okubeera ng'osanga ennamba z'essimu ezo z'oba oyitako ku WhatsApp ku baziyitamu bulungi nnyo obeere nga weetwalira eddagala lino eno. Gwe ali ewala mukwano eddagala lino eno tusobola olikuweereza wonna w'oba oli. Si nsonga oba oliwo eddagala lino eno litambula n'ennyonyi likola ki ligirinnya. Okitegedde mukwano
so tobeere ne weerabikira n'ogamba nze ngenda kwejjanjaba ntya nga siri mu ggwanga lyattu Uganda. Mukwano, obuyambi wonna w'obeera osobola okubeera nga obufuna. Subscribinga, sharinga ate olikinge wano ku Mabirizi Herbal Products Limited. TikTok Senga Celeb awoka, ate Instagram tekamu Senga Mabirizi, naye ojja kuba osangayo ebyaffe ebyakabi bingi 24 awo wotutandikidde nti tufunye ebintu bingi nnyo bye twongeddemu, bingi nnyo bye tugenda okujjanjaba byobadde tokola ki, byobadde tomanyi. Just gwe beera ng'otwekwata, beera ng'otwesiga, twesigise omubiri gwo, twesigise buli kimu ekikyo, ojja kubeera nga otereera ddala bulungi. Mubeere bulungi, mweraba.